Okwanjula n'embaga kukutuusibwako. Now have more for less. GoTV Plus, GoTV Value, and GoTV Lite in 3 options. Now at a reduced price. GoTV. Live it, love it. The City Bridals Kukamukamu Plaza. Ndaira sirimba lero bino binjogera bya kumoyo toboyo omutima gwange munda kwekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. Nina njagala chovola banyirira ngolina kwagala nembala bozikoba wofuna kwagala nengoye zifitinga anchoberange nyana ngoligita nebwotalyogeja akasisi kameremenya nebebuze ebizigo byokozesa ngawa ogamba otumulabi wa Delta TV akakayimba nkawereza abagala nabonna gamba tufu chango sinkana omuntu baba ngonyirira nga love yokka yekunyiriza era be bamukubagala na betugende kweraga tukusako na koralero nga love nga LOVE yebanyiriza gamba ocha mukwano Sunday etambula etya bampita Sharita okutusako program enebera ku Delta TV era nge Christmas kuba nafe aba Go TV nga banafe aba Go TV mbagamba nti mukwano ino kwera ngo funa Go TV kubanga yetavavako yeriko channels zonna empya nenkade yeriko channels abakyala nga Telemundo yeriko ne Delta TV atenge beyi buli mwezi osobola okusasula okutandikira ku 15 ujukira nti bwotuwa mukolo wano ku Delta TV ate tugabira ebirabo okuva mbanafu aba Go TV ogenda biraba kyogamba otuwadde omukolo Nigulabire ddala ne ku Go TV webale nnyo webalire ddala teekateeka otuwa omukolo era Mukama Katonda akuwe mutosinga okagala Go TV live it love it Sharita's Hair Clinic yenkolako enviiri nga styles bwe ziti ez'abagole osobola kuzifuna ku Sharita's Hair Clinic tukola makeup tukola enjala tukola facial ate era nga mukwano twongera okugamba nti tusomesa nabo bennyini abagala okuyiga enviiri oyagala kuyiga nviiri jangu ku Sharita's Hair Clinic oyagala kuyiga ku styling abagole jangu ku Sharita's Hair Clinic tukusomese totya n'abagole mumanyi tutya mugabo balayika basera jangu tutese tutya lwaki otya gwe wetuukireyo wetuukireyo omulabe Sharita ojava wongo koyibako saluni ekyasinze okukola ku bagole mu Uganda negamba nti City Bridals Kukamukamu Plaza ku Entebbe Road oyo yatongozebwa okubeera nga yakyasinze okuleeta gowns ez'omulembe gowns changing dresses maids dresses emotoka z'abagole ezipangisibwa ziri Kamukamu Plaza edduuka namba GF34 ku basement mukyala Magidungu kutumidde nnyo ndabira omwami w'oddungu kakati ne mukano nkujekisako wetabadde nabyo Sunday wedde twakutusizaako embaga y'omukyala n'omwami ye Duncan Timuzigu ne mukyala we yebirungi tubagala nnyo mwebale kwagira Sharita's Hair Clinic ate era ne bwe twavuddeyo twakutusizaako okwanjula nga tugenda eri mu Luka district walabye Teddy kyakuwayire teyakoze ekidaala ng'erinnya bwe baalimuwa n'omwami we yabagabidde ebirabo omwami we Siira Damuzungu Joshua mwebale nnyo okuleeta mukolo ku Delta TV olwaleero era tulina emikolo gyaffe ebiri tulina Kwanjula this time naye nga munnange tugenda kwera nga tusookera Nansana kumpi ne wa Pastor Bugembe amaka ge gadiridde awo nga tugenda mu maka ga mukyala Muteesasira bambi mwami Muteesasira mugenzi mukyala Muteesasira abaddewo nnyo nakuza abaana be n'abakuza bulungi era ng'omukubo yabasinga obulungi bonna balungi naye Christine Nalubowa atabowa yabasinga obulungi akolera Japan ye yamuleetedde omwami era ng'omwami gwe yamuleetedde aliko erinnya nabagambye erinnya lyeweeyita kyoba ye Sewagaba Kalonda Ronald yagatako okubeera nti ye Kalonda n'alonda Nalubowa atabowa omulungi ate n'agatako okubeera nti mugabi ye Sewagaba bino nno byeyolese ng'ayita mu kugabira abazadde ebirabo eyazaala eyakuza eyalera eyabuulirira yavuddeyo n'olugoye okolo gwabadde mulaavu bafaanagana leka nkutuuseko omukwano oguli wakati wa Christine ne Ronald toba ku Delta TV tukole bwekityo engoye zino zolaba omukyala ono sagenda okubeera ng'ayambala era nga yateeseteese bulungi nnyo langi zasinga okwagala naye nga lina olugoye lwendabako olw'enjawulo
lwa Kijapaani anti omukyalo ono obulamu bwe obusinga abumaze abeera Japan. Tujja kumanya ne bw'anaafaanana ng'alwambadde. Munange oli mukwano gwange. Mukuddako ebweru bulijjo tutera okulaba nti special attention bagiwa nnyo tenti y'abako, wabula ku mukolo gw'omukyalo ono tenti zonna zaatimbiddwa. Baatimbye okuva ku gate olwate bwe kyatuuse ku tenti y'abako nateekamu langi gy'asinga okwagala eya pink ne white, olwo nateekako ebimuli ebiri fresh kwogase kalonda yenna okwongera okulabisa obulungi tenti y'abako. Abakubi batuuka babeera balina okugemebwa, ng'era okugema bwe kuggwa abaana bawaka bayitibwa basobole okubuuza naye agadde engeri gye bayambaddemu anti abaana bawaka singa banyumye nnyo kiba kitegeeza nti n'omugole ate ye agenda kusukkawo. Kino nno osobola okukiraba ku buggomesi bwe bayambadde bwe bwanyumye nnyo. Wamu n'essanyu. Tunatuka ku nfuuleeto zitulaga enzire zituzeemu. Mpulira essanyu ery'omweka bwe mpulira jja yeetisse. Nemanyira ddala nti buno wadde buwunga tebuube bwa mpungu. Era nja kukola ekintu kimu tolekaayo n'omu mwonyire ddala mwenna ng'onaaba otuuka ku mufuubeeto bo nga batuuka ku bibanja eddala. Nkale tweyanziza enzala ezo z'obudde. Amina. Kitugatta gwe mukwano guno. Amina. Amina. Buli omu akkalire. Buli omu atuuke ku katiike. Lwaki mutya mukuba ku mugalo mulijjawo omuntu buli omu atuuke ku katiike. Kale omwana wange leetera abasawo nabo bakomewo. Onyogere engalo. Mukama otukuuma otulabirire ne byonna ebigenda okukolebwa Mukama bikolebwe mu butuukirivu. Twongera okusabira bannaffe aboogezi abagenda okukulembera omukolo guno, Katonda afubawe okuweereza okulungi. Erinnya ligulumizibwe litenderezebwe leero era ne bulijjo mu linnya erya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amina. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava ddaffe tukikuumenga. Awangaale Ssaabasajja Kabaka n'engalo ez'amaanyi. Sanso okubalaba banyabo era dde banyabo musibye mukyano banyabo bulungi banyabo. Sanso okubalaba basebo era dde basebo musibye mukyano basebo tusibye bulungi basebo mukulika amakubo bannaffe tata tubajjanjabye bulungi naye mulimu omulwadde nnyo taata. Mulwadde nnyo taata. Kati mumukoledde ki omulwadde nnyo? Omulwadde oyo taata tugenza okulaba nga yeetaaga kugendako mu kiriniki yaffe gye bayita Rose Clinic. Ekyo mukikubire nnyo mu ngalo. Bwe tugenze mu Rose Clinic
netusangayo sirapu yaffe sirapu eyo bagiyita krismaislin krismaislin eyo bw'anaafuna sirapu ya krismaislin ajja kutereera taata teweebazanza omugagga yabikoze weebaza mu kimiliyoni emu n'ekitundu baddeonondeeta amalala miliyoni emu n'ekitundu efise waliwo mwese namba mukaaga weebala essanyu sanyu nsanyuse nnyo okubalaba bannyabo era dde bannyabo kuliko amakubo bannange engalo za weebale omugagga yabikoze tusanyusa okubalabako bannyabo era dde nnyo basebo nsibye mutanda basebo ensiba kati weeri sebo era dde nnyo bannyabo musibye mutanda bannyabo ensiba egenda etandiikiriza tubasanyukidde mu maka gaffe engalo ez'amaanyi amina teeka mu ziro lubawawenalo obugambo obwo engalo nga bagenda kale mugende engalo selekta jjako oyo mmanye eddagala lyekujjako byona laba essanyu ly'abaana bange wulira ekyuma kyawaka laba essanyu nsanyuse nnyo okubalabako bassebo naffe tusanyusa obalinda bannyabo musibye omutyanyo bassebo bulungi bannyabo mwemusibye omutyanyo bannyabo kuliko amakubo atujjidde mu motoka nsanyuse nnyo balabako bannyabo era dde nnyo bannyabo musibye omutyanyo bannyabo kuliko amakubo mwebale kujja engalo ez'amaanyi tovaawo awo buli afukamidde tovaawo olenzira ogera ebigambo mukutu kwa muwala wange oyinza okugamba alaapinga yaddala sikulimba lwakuleetakamunaye bano ababiri beesibye ku omumu n'amali tata gobakale kale nammwe buli omu akwate ku munne mukolenga baboyi bwe igwe tolemera nnyo mukaaga yamaka waliyo nowezayire kale tubakubira engalo nga basikirira
Tumaze okubabuuzaako era aleeta ensonga bweba teriiwo ffe tubagabule. Kiki ekindeese wano kanduve ku ntono? Enteekateeka y'okuzaala ekolebwa mu nnyumba ng'era bwe kiri bwe batya abako batwalibwa mu nnyumba basobole okutta ekyama. Mukono omukyala yabaddewo bw'atyo ne maama naye n'afuna akakisa okulagibwa nti ye maama ow'ensonga. Basenga b'abaana tukyazizza abagenyi bano namwe mubabuuze taata tusanyusa okubalaba basenga tusanyusa okubalaba banyama era dde basenga era dde banyama Yesu omwana kwandika Ziza nebaza omulokozi. Akatisenga kulaba oti bw'oba otuuseewo bawanyise ebifo adde we mulabira obulungi. Sebo taata nze kennyini Kamwakoogera wamu n'omusebeyi wange Nalubo wa Christian twali nga tutambula ne tusisinkana omwana ono Sebo taata gwensaba okkirize nkwanjulira olunaku olwaleero ne tusisinkana twogera naye era bwe twayogera naye mukama wange Sebo taata mpulira n'akuwandiikira ebbaluwa n'engikuleetera Sebo taata asaba okukyalako mu lujja luno olunaku olwaleero ennaku z'omwezi zaali nga 23 zensuubira nti zezitaata era n'omuddamu gwe kennyini n'omukono gwo omukkiriza Sebo taata era lwe lunaku olwaleero mukama kyakoze kikulu ennyo ku ludda lwange omwana ku lwa musebeyi wange Nabbo wa Christine saba Sebo taata ise kwanjulire olunaku olwaleero ate sigenda kukkiriza kubuulira mazima kwe kugaana ebigambo bwe byoyogedde byonna. Tukutendereza Yesu omwana kwandika omusaayi gunaziza nebaza omulokozi. Muteekeko ekimuli kale omwana ono njagala ebisigadde obimbulire ng'ekimuli kimaze okugendako mwannyinaze okumwawula okumukakasa nti aze olw'omwana waffe Nalubo wa Christine. akulire engalo ez'amaanyi. Omutwalo guno nga nsaba okuzaalibwa mu maka gano
nange nfuuka omwana ng'omwana omuwala ndeese wano wamuzaala omutwalo ne mukulu wange n'akwasa emikono ebiri ffe netukulu oluvannyuma lw'okufuna omutwalo era mu kaseera era bugagga kkiriza olyeko oluvannyuma ogabula omwana wo ng'atozaamu emikono ebiri kale omwana addayo mu ntebe y'otuule ate nsabe mukadde waffe taata otaba oluganda olwa ffenna emmwanyi nti ekyokulya kyosanga mu nnyumba mwaka ku mwaka tegaaga tewumba mpozi nga wajyanika n'etakala ndayira sirimba leero bino byenjogera byakumwoyo tobola omutima gwange munda kwekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze